kako. Simanyi ye Musa wa kako yandiranga kwa mazi. Rest in peace. Mubukakafu obungi ennyo. Nanga bwembanga RIP ennene. Aganza mulisa RIP ennene. Nza mulisa n'ebivulu. Amu mulisula ne mu kirambo. Oyo Donasiya yakyogedde bana esipa vini RIP in capital letters ennene nnyo. Yes. Kufateka. Wano mwajaguza mugagwe namwe mujaguza nakaba mujaguza. Daba wala abato abafuse bana mwandu. Azima. Wabere ekisirani. Bije byokutambula tambula mu bukazi. Ayima. Bambi kawalaka kala kafuse na mwandu mu myaka 22. Bagenda okweza 23. Ngakafuyisi annan. Naye olulenzi lubadde lulungi naye lubadde lutambuza akasolo bamba olulenzi lubadde lulungi. Nga mukazi munnamwe ye yafudde singa kati muli wano muli mu celebratinga. Nga n'abasajja be mulumirirwa tebabalumirirwa babazaalamu abaana ne babasuula eyo be babaleetedde n'okubonaabolera ku kyeyo abamu ne tufiira nayo lw'abasajja abamu ababatuusa ku ekyo mwe muliyiga ddi. Mwekolemu omulimu nga we mugwekolamu wakati mu kukungubagirako abalala mutandike n'okukungubagirako bakadaama. Mwekolemu omulimu musobole okubeeranga mwerwanako tweje mu buzibu kubanga ffe teri atwagala. Kadaama ne waafa oli tafa nayo kati ngenda babuuza essaawa zino omugenzi gwe muli ayamba waliyo Kadaama n'okwesiba ku bantu n'okwegomba abantu abatabalinako nze mbasaasidde. Njagala oli wa ddembe okunywa obutwa naawe offe. Bakadaama tumanye ennaku yaffe. Bye bigambo byange mwebeereremu emuwulira Kadaama afudde mutandika okukola live ez'enjawulo musolonze ssente tusobole okukungubagira wamu n'abaki n'ab'effamire. Ekyo we tunaakikola enda kuddaawo mbo simanyi mbo nzirawo ne stressinga ku lwammwe. Ate kati ku mulundu guno webanga ebiseera biri nali njogera ebigambo just nga bibalumako katonotono ku mulundu guno mpanda busagwa. Era mukwate ebigoye mubisibe mu kiwato. Mwetegekere buli kigambo ky'obusagwa kubanga kati buli kigambo ky'enfulumya kigenda babojja. Ate Katonda bw'aba akyayagadde nze okubeera omulamu ngenda kubeera omulamu ate temulina kye mugenda kunkola. Tufiirwa abantu ab'omugaso nga munyumya kasasiro abadde nga kisobola okuaffectinga nkusaba kunsonyiwa nga tonaba kukola bye baagala. Musimanyirekera awo okumuwa ssente simanyirekera awo okukola ki mwe Katonda biwemmeme ku mmwe. Olwo omwami owange walekerawo okumprovidinga nenfe enjala. Nze gwe mwayagala okuttira Saudi Arabia Katonda nansomosa okufa nankomyawo e Uganda nga ndi mulamu. Wabula Katonda akibakoze. Sigenda kulekerawo nze kucelebratinga na kuseka. Sisobola. Ndi Uganda era mugambe Uganda buli kimu kisoboka mujje munzite. Temugenda kumanyira abantu mukose emitima gy'abantu mulowooze nti ffe tuli byuma ebitalumwa. Ebimu temubiraba oba mubiraba just kwewunza. Nkiddamu nti newe munanjogerera ebigambo ebyenkanawo ebigambo tebitta.
yafudde nange singa nafudde singa ya celebrating olaba ya celebrating ebiseera omukozi wange we yavaayo n'atandika okunfuula emboozi mu media yali omu ku abo abaweerezanga audio baby gadde ave mu bulamu bw'ensinze nveeri ntandika okumukaabirako n'okuleeta kondoleesi sijja nkiddamu sijja njagala mumanye nti obulumi bwe muyisaamu abantu bwe bubaleetera okubaddamu ebigambo bye mbaddamu nange ndi muntu nnumwa bwe ndiba nfudde temujjanga kuziika mwana esimba mu Saudi Arabia paka mwe mwamunnemesa namuvaamu mwasigala munnondoola kiki kye munjagaza mulowooza nti Katonda yasobola okunkuuma e Saudi Arabia tasobola kunkuuma ne Uganda biwemmeme ku mmwe kale siina gwe ngenda kwetondera namwe muvaayo mwetondere famire ya general nja kubeetondera kubanga nayo mwagikosezza ate nga general alina bingi byakoledde eggwanga Uganda oyo gwe Mirani ani gwe muli okwasamira kamba buuze olwo bananzijako wifi mulowooza sirina bantu basobola kunsindikira data bana Uganda mwewummuzeeko banange munnumize ekimala temumanyi bulumi bwe nninako mutima ebyo bye mwasoma mu comment section bye muundisa amazi bye mukola bitya neeyongera okubategeeza nti tebindya kubanga obulumi bwe mumpisizzaamo businga na bino bye muli okwogera essaawa zino wana abafuba meka abafudde ne muvaayo ne mubogerako buli bye muwulira mwagala sisobola kujira mu video biwemmeme sigenda kubeetondera bakafiiri mmwe Donasiya ogenda kufanga tolwadde muganda wange mwana ogu omuye yakutaasa nalijida ewuwo mu motoka mu maaso go nga ndi mu motoka nali wuwo mu maaso nalinnya ennyonyi mu weekend ningende ewuwo Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava wakana abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry bakery tailoring decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalonda yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero